Obusiraamu edda obwaso yakuutira abantu okubeera obulungi, omusiraamu yakuutira yabeera n'empisa, yaba omuyonjo, yaba tabba, naye obusiraamu bwa leero mwabwonoona. Abasiraamu edda be baateresanga ebibanja ebyapa, kati olwaleero omusiraamu bw'omuteresa ekyapa ky'omukadde wange teweebaka. So nsaba tuddeyo tweyisenga bwe tubadde mu Ramadhaani, tuleme kulekeraawo, tukulaakulanye eddiini yaffe Obusiraamu eddeyo eri nga gye yasookera. Ensonga ku lwaleero Mufti alina ebigambo by'atuwadde ne Nabbanja Prime Minister. Bweki kyolonzeemu mweno ebigambo byabwe? Mu byonna bye nnonzeemu Mufti waffe owa Uganda Sheikh Ramadan Mubajje atukuutidde okweyisa nga bwe tubadde tweyisa, era kiggumize eno message gye nva okubawa nenga barakallahu fikum. Ate Honorable Nabbanja amawulire gatuleetedde amalungi nti yasaalirako ekibuli, jjukira ekibuli ne Road Kampala babaddenga bwe bati naye bwe yasaalirako ekibuli ne bamusaba nti tuddemu tulonde ani Mufti. Ate ne aliko nakkiriza n'agamba nti tulonde, okulonda kuteekebwewo. So Honorable Nabbanja tweyanziza amawulire ago, nkimanyi tugenda kuddamu okulonda Mufti wa Uganda, naye nze ku lwange ndi kuona aliko. Nze nayawudde dda banange ndi kuona aliko, kubanga ebigambo byonna ebimwogererwa ebigira bitya, manyi nti omuntu omunene ow'amaanyi aba ayogererwa. Era nze ngenda kuyegera ono aliko, nkakasa bi izini Rahman tugenda bakuba ekigere aliko addeko nga Ramadhaani Mubajje, kubanga tatufuze bubi abooluganda, obukulembeze buzibu. Ate kyakubiri abasiraamu tuli bazibu nnyo. Kati bw'olaba Mufti wa Uganda emyaka gye yakatukulembera abooluganda nga tufaanana bwe tuti barakallahu fiikum jazakallahu khaira, era nsaba sebo tugenda kukulonda. Kyoli mu bigambo ebyo tuleka tulaba n'abantu balanse okwefula engeri gyalinnyo ku sayidi eri eya yero ne Ronald Mayanja. Tetulabe nga naawe abantu bakutaddeko akakuyega akanene naye n'olya mu bigambo byo. Nze ndi musajja musomi wa dduwa, ate ebyange ebigambo byange okimanyi, buli kyenfulumya mba nkitadde mala kirowoozaako naye nkifulumya, siryanga ku bigambo byange. Mbakakasa ndi mugongo gwa Sheikh Ramadan Mubajje, ate nga nkakasa ajja kuwangula, kuba ngenda kukola ekisoboka kyonna, ngenda kukuyega, ngenda kukasuka edduwa, ngenda tuteekawo 10 luno lwennyina kozi naggwamu, ngenda kukola buli ekisoboka kyonna okulabika nga Sheikh Ramadan Mubajje addako ku ntebe yaffe. Oyogedde ku kyokuggwamu, ennaku zino gw'omuntu abaali basinga okukalubiriza abasiraamu bagondezaamu mu mbeera yaabwe kikatwale bwentyo, ekikola ebyo wagiviirako ddala obwewaggwamu? Okuva lwe naggwamu munange enkola eyo nali nagivaako, naye ate bwe naggwamu abasiraamu abaali bannwanyisa nga tebaagala nsiibulule bantu. Ng'abasiraamu abasiraamu tubayineyo ewaffe bangi neno nawa omuntu akulanisa oba omumanyi ani oyo akulanisa abakuja n'okusiibulula bo bakimanyi n'abantu bakiraba. Guno omuzindalo gukasuka wala kino ekifaananyi okiraba, n'oyo gwenjogerako era naye yennyini akimanyi. So naye n'abasiraamu abanwanyisanga tosiibulula bantu. Weba olina akulanisa lwaki toboogera? Gano ndi mawulire sebo, bo bakimanyi era bakiraba. Sebo mbakakasa nti mwenna abaali bannwanyisa bwe nalekeraawo okusiibulula abantu nali ndowooza munaakola ebyo bye mbadde nkola, naye kinyiiza ne kinkwasa obusungu okulaba nga bye nali nkola temusobola. Kati olwaleero olunaku lwa Eid ewange wabeerangayo emmere, abantu bange tebalina kye balidde, nammwe abanfubutulanga ne mubiŋŋaana temubawadde. Nze nabawunyanga kunfubutula nga munnwanyisa mbu lwaki nsiibulula abantu, nga nammwe ekyokulya ekyewammwe mu Eid nga tekiriyo mu ntamu. Ne ngamba oba oli awo munaasakira abalala, naye bibalemye. Kati mbakakasa nti okutandika na Eid eddako eya Eid al-Adha ey'okusala ebisolo, ngenda kuddamu enkola yange eri ey'okusaliranga abantu ennyama yange, ne bajja ne baginona ente 5, 7, 10 nga bajja ne bazinona okugabira ente emizikiti egy'enjawulo. Nemmere eya Eid al-Fitr nga bulijjo bwe nagifumbanga okulekola lwe sigifumbye ne Eid ezo ezibadde ziddako, nga ndekedde abaali bannwanyisa nabo bakikwatemu, kyabalema. Kati ngenda kuddamu nayo gifumbanga. Era Eid al-Fitr ey'omwaka ogujja sebo mwenna koowoola mujje nga tuddemu tulye Eid yaffe wamu nga bwe twakolanga, ne Eid ey'ebisolo okutandika n'eno ngenda bisalanga, era nammwe ebisolo mujje mutone ennyama, nze ndabe nga ntambula bulungi. Baseeka bonna mbakoowoola, mbayita mikwano gyange, ba enemy bange, bani mwenna, ne Seeka Kasimu by the way. Tamusuza nno ye oyo twagatta oluganda munnange yajja nanneetondera n'amanya nti amwe kirasi abaavu. Sheikh Tamusuza yanneetondera, gwe olowooza nkulimba mukubireko Kasimu omubuuze nti
Seeka Umaru gwe naye ensonga ze zikwaragana zikyaja gamba barakallahu fikum yansitulamu nampulira bwenzitowa tamusuza nanneetondera era oyo tuli ba mukwano tuli ba luganda naye kati nasigazaayo bino ebiyenje bya Kasimu ebyo kano simanyi Seeka Kasimu akanaako obulevu akasiba ekitambaala ekimwako be bumu ku bwalinga bunnwanyisa mbu lwaki osiibulula abasiraamu ate tebulina ssente zisiibulula abasiraamu kakati mbibulekedde nabo bwennyini bwefeako bwefite bulina naze bwefaako omuntu akugaana okusiibulula abasiraamu ng'okozesa ssente nga ye talina na ssente zisobola kwerabirira n'okupangisa akayumba tasobola bawasa muwase oyo ye Kasimu ne banna bafaanagana bweba agamba mbuno like ekyali kikulumbisa mbuno opreachinga enjiri tali ntuufu nti nno ekigambo kyo oli mufere bufezi era bavayo ne bagamba mbu toli sheyi bwebaga Sheikh Umar baga toli sheyi anti byebyo bwe bityo webiri kati olwaleero tulina omuntu omunene ow'amaanyi ateekeddwa okwogerwako bw'atyo olwala tulina pulezidenti w'eggwanga atutwala abalala bagamba si ye pulezidenti kubanga teyalondebwa naye ffe tukimanyi yalondebwa era ye pulezidenti tulina mufuti olwaleero kye tuliko bagamba si mufuti teyasoma tagira bitya naye olwaleero ye mufuti waffe kaakati tulina ne Sheikh Umaru omusomi w'edduwa akulira abaseeka abasomi b'edduwa bonna mu Uganda nga yenze ebiyenje ebirala bigamba oyo si seeka era tagira biki naye nze nsigala nkola omulimu gwa Allah n'okubasomera edduwa ate era Allah n'asigala nga nsitudde eddaala nga ndi musitufumu ku bo biri ebiyenje ebindeekanira nabagamba mu abandaba ku social media ne ku TV buli lw'oliraba seeka zo okutambaala Seeka Umaru manya oyo alina kyali alina ekizibu aba tategeera kiki kyalumba naye baseeka abategeera munnange teri bannumba abakadde baffe tubalina abakulu ab'amaanyi ab'ebitiibwa mu ggwanga mu busiraamu tebalumbagana nga Seeka Umaru naye buno obuyenjeyenje ate obwonja oyogedde ku kizibu ekisibo kiwedde baali bagambako ennyolo ekizibu nti ogenda mu mabaala n'osaasanya ssente n'obanga obusiraamu obuteekako erinnya ebbi gwe bo okyolaba nga kyali okola kituufu barakallahu fiikum era mbakakasa nga ndi mu kamera enkuyanja ya kamera eno nti bannange era nja kusigala nga nkikola okudda mu bbaala lwaki bulijjo mbagamba bwe tuba tusaasaanya ddaawa tetujja gitwala mu mizikiti buli agendayo aba amanyi nti ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammada rasulullah oyo n'agenda yensonga lwaki omusanga mu muzikiti naye ono ali mu bbaala aba takimanyi munnange oluusi oyinza omumusanga nga ye Shakira ye Abdallah ng'ali mu bbaala yambadde akagoye kamini bwe kati aba teyasoma busiraamu era aba tabumanyi na lwaki ali awo byebine byamuganda nge Bebe Cool byayogera n'abagamba nti kakati bw'oba osiibye nywa ku shisha oba tosiibulukuse baba tebabusoma mbakakasa mu bbaala nja kuddayo ekintwalayo ebbaala nkimanyi si nnungi omwenge si mulungi yewasibuka emize gyonna ab'ebimansulo bamalaaya abagira bitya era ebbaala eyo si nnungi naye temulaba nga zikeera kujjuza kitegeeza nti buli gwosanga mu bbaala zijjuza nnyo aboononefu tulina bangi nkakasa gwe Seeka ndi ku TV andaba ng'olinamu kayirimu munnange neegattaako ku mugongo neeyungaako tulumbe amabaala ekiba kitutteyo nga nze Seeka Umaru si kunywa wabula kusikayo bali abaliyo kubabuulira njiri eya ddaawa ebalaga nti omwenge mubi ebbaala mbi munnange tubakokooli tubajjeyo bwe naafuna abaseeka abafaanana nga nze ne tulumba mu mabaala mu myaka 2 ojja kwesanga nga ebbaala nga n'omwenge guddiba naye kati olwaleero omwenge gwe gusinga okuvaako ne ssente nnyingi kuba gugenda nnyo kati tusiibulukuse ogenda kuwulira abamaseeka abamabaala bagamba basiibulukuse abasiraamu kubanga omwenge gugenda kuddamu tutambule Bashakira abakola mu mabaala bo bamanyi mbu omusiraamu asiiba naye tanywa mwenge omanya omusiraamu asiiba naye ekyokunywa omwenge tebakimanyi nabwe ekityo mbasaba tujje ogeze n'ogamba mbu nekikola mu mabaala kusikayo bantu nga Bebe Cool ogenda kukozesa bukodo kyokujja Bebe ate oluvannyuma lwagambye mbuno ye soomwemisiza ddala bubi togenda kukozesa nga naawe ofuusenga Bebe mu bbanga ettono anti kakati nze muyitayo era nze musomesa abooluganda obusiraamu si kubweyita wabula kubusoma buli lwoneeyita obweyisa obusiraamu nga ojja kukola ebintu nga Bebe byakola era saasira kitono abantu abo abasiraamu Bashakira bosanga mabaala ba Abdallah baba tebabusoma nga bwasanga batamidde bagwa ku kkubo nga ye Abdallah so ne Bebe Cool ayinza okutuukako n'akugamba nti nze ndi musiraamu naye omwenge nnywa nze ndi musiraamu naye sigala nnywa oba shisha nnywa mbakakasa nga mbasaba mujje munneegatteko tuleme kuva ku mulamwa
tugende mabaala ng'ekitutuddeyo okukowoolayo bantu kubalambululira busiraamu kiki kye butegeeza nti omwenge mubi, ebbaala mbi, esisha mbi, sigala mubi, munnange nga tubasanga mu mabaala kuba ebyo byonna ebikolwa bisangibwa eyo mu mabaala. Mu mabaala yewali abasisha, yewabeera omwenge, yewabeera abasigala, yewabeera abenzi, yewabeera ab'ebisiyaga, yewabeera ab'ebikolobero byonna. Kati mabaala eyo tugendeyo abasajja baali mu ŋŋanze bannange temunswaza, tugende tujjeyo abantu abo ojja kwekanga nga myaka 2 ebbaala nga n'omwenge gudiba. Ogeze n'okubira Ramadan akakuyege totiddemu mbuno saidi gyaliko ate egenda kumala nga naawe erinnya tono lyobadde ekaggwawo erinnya lyo lyeyalemerawo ddene teriyinza kuvaawo ne bwokola otya, naye saidi gye ndiko nkakasa biidhini rahman saidi ya mufti Ramadhani Mubajje ey'okulonda nze gye ndi mbakakasa agenda kudda ku ntebe nga n'ab'ekibuli batawakkadde. Nda munnange newe wanaayitamu nze mbakakasa kino mu kitwale bwe muti, era bagenda kuvaayo bagambe tetukkiriza kulonda oba naaganaaga, ebyekwaso tebibulawo, naye nga nze nkakasa agenda kudda, ngenda kukola kyonna ekisoboka, ngenda kuteekawo edduwa, ngenda kuteekawo amaanyi, nkuyega abantu bange tuyire Ramadhani mufti wa Uganda Ramadhani Mubajje obululu akomewo atukulembere. Bannanga tukuze akukulembedde bulungi, abasiraamu tetufugika. Abasiraamu ne babeera basatu oba 2 obakulembere okumala ewiiki emu, munnanga abasiraamu bazibu tebakulemberezeka. Naye omusajja atuwuze emyaka gigi n'emeka n'olaba nga ate akyatufuga oba akyatukulembera, tumwebaza n'okumuyozaayoza. Kakati okusiima kwe tulina okukola kwe kumwongera ekisanja ekyo, munnanga abeere ng'akola ki, akulembera addemu atutwale mu maaso. Nkakasa tujja bba wange nga tuwumbawumba bubaka ki abantegeka ki gy'olina nanga katono kawasigaza ogamba waggwamu naye sima okwata zintu ziriko ekanzu alhamdulillah zezino eziriko, lwaki weekubako ekisani tiwaggwako oba ojja olina bobezima abange twagala bakusibe banange naggwamu buno obusimu bensomera amaduwa Allah n'abawa bye beetaaga be babumpa, obusaawa obukanzu oli omusomera edduwa munnange n'atereera, naye kati engeri gye naggwamu be baasigalira okumpa ate sibasaba oba oli awo olinga olaba n'akamotoka kati kentambuliramu, era omukulu gwe nasomera edduwa n'afuna ebintu bye oba n'afuna bye yali asaba by'ayagala yeyakangulira. Nze ku lwange naggwamu sirina ssente naggwamu. Temunsondera bannange, saagala kunsondera, naggwamu naye temunsondera. So akatono kendya bano abantu bange bensomera edduwa Allah n'abo ne ziyitamu, Allah n'aba bye beetaaga be banfudde kino kyenda.